Sabbiiti ewedde wabalukawo akanyolagano wakati wa poliisi y'Ekira ne pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be bwe baali ebulino mu munisipaali y'Ekira ku bigambibwa nti bano baazimula ekiragiro kya poliisi bwe baagaana okuyita mu kkubo lye balagidde ekyasajjula embeera. Wano poliisi yawalirizibwa okubakubamu omukka ogubalagala okukkakana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuniddewo obuvune bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Enkeera poliisi yafulumya ekiwandiiko ku mbeera eyali e Bulindo n'oluvannyuma n'eyogerako eri bannamawulire ne yeegaana eby'okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu akakebyo ka tiyagaasi era n'emunenya ye n'abawagizi be okujeemera amateeka poliisi ge yali ebawadde, wabula n'emusaba loopa omusango ku poliisi etandika okunoonyereza. Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune. Abapoliisi 3 bafunye obuvune. Emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now, si bwe twali yagadde ebintu bitambule. Kye tusaba kyokka kiri kimu. Kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire mu maka ge Magere, pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti agenda mu kkooti olw'ebyo byamutuusibwako era ayagala abasirikale bonna basiiwuka empisa bakangavvulwe. Eyalagidde batukuba amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'Ekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakebe ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesige Elias Kaino. OC station waawe Ekira tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka buli omu ng'omuntu. Enkyaleero mu lukungaana lwa bannamawulire otudde ku kitebe kya poliisi e Naggulu, poliisi etegeezezza nti mu kiseera kino okunoonyereza ku nsonga za Kyagulanyi kuyimiriziddwa kubanga si mwetegefu kukolagana nayo. Of course awo tuba tusanga okusoomozebwa kungi nti tuzze tumulaze nti twagala okuyingira mu nsonga eyo, kati bw'aba tatutrustinga tetuyinza mukaka. Ekyo ky'abantu balina okukimanya. Waliwo mbuuziza nti muyina be mwakutteyo, tetuyina be twakutte. Ekyo kijja kukikomyawo. Olusooka asabye Kyagulanyi yeekube mu kifuba akolagane nabo asobole okufuna obwenkanya. Ffe tetujja kugalawo omusango. Omusango tujja kukola ki? Ffe weeguli bw'aliwulira nga asobola otuwa statement ye, twagala ne medical records or medical report, ffe tujja kutandikira. Wabula nenyezza nnyo bannakibiina ki NUP olw'okumuyita omulimba. Nti nayogera kye nawulira ku ground, nenkiripootinga nga bwe nali nkiwulidde, nenripootinga ne Kyagulanyi kye yali ayogedde, nensaba nti wabeewo ki okunoonyereza tufune amazima. Naye eno sentence eyatunoonyereze tufune amazima tebaagala gitunulamu, kye baagala kuvuma. Wabula bwe tutuukiridde NUP ku nsonga za poliisi obutaddamu kunoonyereza ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu bweti bwe yanukudde. Poliisi eri mu kwekwasa tenavayo kwogera ku bantu be yasiba, ate terina lipooti gye yali etuwadde. Teyatuwa lipooti ku Nabukenya, teyatuwa lipooti ku Arua, so tetugenda kumala budde na poliisi. Bizinesi gye tulina yakutereeza ggwanga nga ne poliisi mweri. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze g'olaba okyali